Uganda y'enkya. Ekidde contact kyawuliziganye. Nesebo. Eba mu wakyaliyo COVID. Okwerinda si buti olutalo lw'ekulengye luli. Kati lwe lukwambaza masiki. Tomanyi nti abasajja obuka bakola bukola abo. Budde bonna labu bazita abuka ne butayaaya. Obulamu bwo obwagala nnyo nawe. Njagala nnyo obulamu osinga ebitundu by'omugaso. Ne COVID abadde agize siga nti yes akyaliwo naye. Obadde okyandaba. Masiki ogira no. Obadde okyandaba. Obadde obuze. Mbadde nagenda kwegemesa. Kati bwe weegemesa nakutegeeza nti masiki togijjaako. Kankubulire by the way. Lwakuba nti gavumenti kati investinga mu bintu ebitali mu makubu naye nga abantu bali wano ate bamanyi eddagala lya COVID. Abantu kubanga nze olaba nga tebannangema. Waliwo ebiddagala bye bampanga nempona. Naye tebiteri ate oyo ani akutegula. Owaayi gwe gu nani? Onti olabirira embwa zaawe. Bali natambulamu. Wali watambula nga walagawa. Nagenda kweganga. Sooka oleke tutandike show lindako ebyo bw'otandika ebyo. Ekiwagera obadde wa pastor Bujingo. Ate nga gwe mbadde ngenza okweganga. Bujingo bw'omwogerako ogwa. Wali wagwa. Bujingo bw'omwogerako ogw'eddalu, Bujingo bw'omwogerako bakusiba. Gundi mukwano kusagamba gye binagwera. Mabirizi wangamba munange omusajja soleke nkujjukize oyogerera abantu wano era ka video katambula Mabirizi aliwa ono eyaliwa ethics ani Father Rukodo aliwa Segirinye yagamba okujja Bujingo mugundi mu Kawempe aliwa Sewanya nayogera ku mukwano gwa Bujingo aliwa Matovu tachayimuka Alozias Matovu yatwala Bujingo mu koti takyasituka takyawulika takyasituka amaje yagavaamu nawe kenyini ozengo yogera ku Bujingo obadde ndiko wano nteka wetano otugireko mask omache ndiko wano tutandike nagenda kweganga naze n'omuti muti ki bansomedde eddwa tandike program abali wamma ku mukutu mbaniriza nnyo nze muzukulu wa Moses amatusa omukulu abadde abuze tusoose mu kuwayamuuko ate tugende mu maaso tukube emboozi abali mawanga ag'enjawulo bannange mwebale kulaba mukutu Uganda y'enkya omukulu Fahad Kawoya Uncle Bin nesoko tujjukize jova omanyi ogateekako konna King Fahad Uncle Bin Yasboni omukeza bakezo kero genda okukola kibujo kyo Simolonya Tumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challengeable Expendable 2022 mwana azala mbende Kiganda kasembe kalamba wetu nobanga demiso totuka kamusenene wadde mu njunju n'ekyamuyini oluvaka soze kase konja bwoti ogeda kabugayita bova kabugayita nodde buzibwere wa Sentongo bova wa Sentongo odda wa Sanyama bova wa Sanyuma olwaka kona kali waka manyo mugenzi nokyangagera mu kiralo tirembizi totuka akawowo kawulira ewaleke tina pisula omugenzi twamwabiza olumbe nga 15 December wampa ku sente awo twakuwa sente mpitirivu nenyambukirawo nentuka mamika kumba sobola amaliba yagwa kati anoga bumwanyi bwe fetu mulabirira banzikaawo mutuba omulambo gusula kubijja omuzimu musabo ekkuba erive Kampala mbandiraba neridde Kampala singa abanzisaawo abave Kampala mbambala bulungi nnyo bwe banzikaawo MP waffe yaliko Nyombi Tembo nakivaamu MP atugasaaki bantu kati abantu baddeyo ne beewuuza nga tufudde ne bagamba obadde bamuziika bambi singa nategedde nandiziise naye bw'otegeera MP otegeera n'omuntu gyakolaki java kuba MP yali Nyombi Tembo nakikuba mu bisanjo babi yali 3 nakiwamu Simemu Nsubuga avuga kimu ne bitagala kabuye Franka nakikwata amaye kabuye Semboga nti ayigo Sembogo bimbi anakyasa kufuga dero si Achina ogira n'omusajja tomu oyo kabuye se omuganda wange tata wange musajja tomuvodde naye kabuye aba muganda tata wange oyo Semboga sebo tetakyasa afuga nero si kyamaanyi nnyo nedda akaddiye okay Lwakubanti abakadde ennaku zino batufuga kati. Sajja so kujja n'akwata mulaba ali ku ntebe ali waggulu
myaka 7 n'omusobyo. Ani akulembera eggwanga lino? Alikulembera alifuga byanjawulo. Aliwo akola ki? Gogamba aliwo akola ki? Kubanga okulembera mbako ne gimulaga. Uganda olabe following etambula owe efugibwa. Uganda nga tutambula speed ya yirigwe. Tuliku mayingo speed je tuliko tulimu. Naye tumanyi obutambi buno busigala ka bana bone bakiraba. Baliga nti taata yali yanga ki? Taata ki ekyamuvirangako okwewunza? Uganda etambula. Abaana bawamala guno omwaka gwe tulimu biyaga. Bwe musomanga history mumanye nti 2022 Uganda yali etya. Uganda ekola ki? Uganda weri. Efugibwa ebe kulemberwa. Oba tukibuuke otidde okujjamu enjala. Efugibwa. Efugibwa. Uganda efugibwa. Era tutambula bulungi. Tebafuga tobako na kutambula. Bakulowooleza. Abantu bagamba bebaka kuba kutulo. Uliriza. Eddembe mbu balina. Uliriza. Enguudo omusajja abazimbidde. Uliriza. Otulo. Tewali omukyayina agula bujonjo. Omuntu akuwa otulo akuwa bwavu. Ono yajja na bwavu. Bwoba kuwadde otulo bakuwadde bwavu kubanga otulo teryagula bujonjo. Wangambye sooka ombuulire gy'obadde nze sima ebbanga myaka emeka. Wali wage ate ajaluna kitooke. Leka naawe kitooke naye bamugangulula. Ajaluna kyoba kati leero gwoyogerako akoze ekyo. Ajaluna Ssekyondwa musomi wa dduwa. Namugende nkwata muganda wange oyo tata wange. Iki gy'obadde okolera. Adde yagenda kunteekamu ayina edduwa gyakuteekamu yannakwaga. Bwe yaba asimba omuteego kuva mu famire yonna gujjaawo n'ogulaba. Gy'obadde obuliddeeyo? Mbaddeeyo Jinja Road eyo. Wambizi ng'agenda embikka omanyiwo manyi totambula gwe weewunza. Haji Ajaluna Ssekyondwa Nakibizzi. Tomanyiwo kijasomera tomanyiwo omanyimu abakatuli kimujeregerera. Tomanyiwo jasomera dduwe Nakibizzi. Musomi wa dduwa baddeyo nga nkolako wamma taata wange Aji Aluna Ssekyondwa nkulamusizze Nakibizzaawo. Weebale kukola, weebale kusoma dduwa, weebale kukolera abantu. Bujulizi we baleeta manyi abalokole balina obujulizi mu kyaki. Yesu yankolera kino Yesu naye ekirungi ky'abasiraamu bwe bakusomera dduwa ojja na sukaali oli tebamwebaza na bingi. Na sukaali, sabbuuni, kanzu ojja kwebaza. Yakukoledde kiki ekyo ekyenjalo ky'owaana omanyi owaana nnyo naawe n'osussa. Kati obeera wa? Twaddiŋŋanye ne bugingo. Walidde. Walidde. Twaddiŋŋanye. Ze bugingo subira mu kabi. Yaŋŋambye towaladanga muntu akufudde ky'oli. N'asobera edduwa. Nenkubira bugingo ensonga tagikwata. Nenjikuba nga tagikwata nanga jankuteeka omukono mwana wange. Wavudde waji akadaali kalidaali abaliwo akolera kalidaya n'ateekamu n'akabaani n'enkuba edduwa. Bazaterawe ndowooza ku mukutu gwa Uganda yenkya tetaaga tukutwale tukwambulule. Oyogedde ku bantu bangi bakuloga. Aji bwe yakugambye nedda nje oyagalizanga mukwano gwo yagaliza gwe wagaana okuntwala ewa Sserwadda. Ate nagaana kubanga nali sinza kuva wa bugingo ngende wa Sserwadda. Nali sisobola kali nengende wa Haji bye yakukoledde byonna. Nkulage kamoome sente ofuna kati n'oba tolina sente akuwa transport. Era mulekera ogenda bayidaba kino kankibagambe
mulekera ogenda abaita baseka bakubye ebitabo simala abana abene wambwede ndasana abetwala banga amasa sente mabala lwaki toziwa omunaku aji Ssekyondwa kyenkwagala koki nti ogende ewe n'omugamba emirimu gikoze eki gibuze naye mwana wange ne transport yakulese kwata yiyi n'etaano gikubeeremu ate n'akusomera ebduwa n'ogenda n'okomawo kwebaza naye simanyi singa ebintu ebyo baali babisikira nze naalisikidde singa sikyabonaabona otuula waka atulaka nakumaakooto kana kugateekako akabaani nakwata kulwani natula mu ddiiro ayambala kanzu singa zino empale sikyazambala ndi mu kanzu n'ensiba enkutu nembeera awo ajja gwensomera kubanga kizibu okuyisa eddakiika 2 nga tewali yazze kwebaza kizibu kati otandise ku owaana kati nawe bawalidde asaalidde nkubuulira amazima bwetwaze motoka ki gye twagiddemu sewo ennaku zino ovuga benzi sewo kati wenkugamba nti Haji owakanaki Ssekyondwa sewo ne boda wagivaako boda wagiva nako nze nalivuze ku boda wakuba esiraani kawooya nali nvuga piki private car sorry private motorcycle tovugako ku boda no way nali nkututeko nompa sente oyaga kunegalira ku kamera mubali oyimiriza sebo gwe mubali oyimiriza wali onyimirizaako kawooya oyaga kunegalira ku kamera gende watata wange Haji Ssekyondwa alunda ennakibizi kawooya ennaku munjanonya ennaku z'omwezi wansaba amafuta ga piki ago wansaba amafuta ga boda ga piki boda wano kirese bulungi notanso kyonoona ga piki katabaniko akagulira essimu kaliwo kana akakamera akamubiru ate kiki nakakyusa n'engatto ssebo kalina sente kati engatto kalina n'engatto kati soba alina engatto eyo mpya akabina kaagana okujja eyo mpya naye kakati ennaku z'omwezi zaali 10 omwezi gwa January wansaye emitwalo 2 teeke mu boda onvuge mu piki boda tovuga ko boda ate kati kasoma omusala mafuta oba omusala sente abantu bakulaba weewunza weesiriwaza weeswaza wamaja aluna Ssekyondwa webale nnyo webalire ddala byokola byonna tusimba genda maaso n'omutima ogwo omugabi webale na kuyamba baana abo webale kusomera abantu dduwa nalabayo n'abantu bembadde sisuubira ejjinja nakibizi ne bapasita nabo basomera ku ddwa byenjogera sitamidde sinywa mwenge ojjeko ne masiki ne masiki lwaki togizzaako ndabika agenze mu mwezi gwaffe ndabikanga tweet ya Zaake lindako kutuuka yeeyo osumulula lindako oyonona ebintu omwa ate wabudde wahaji wayononyesa muwononesi kisabuukulula kikati n'amazzi lwaki oganywa bwoni ndikumbeke bangambye enywe nnyo ebizibu ebyanguddeko bimanyi ndikumpeke dduwa yakulete edduwa yaleese obuzibu si nduwa motoka batomedda obufunfu tutomera naffe wadde wakagivuga nakagigula nakiziraba ndikudda ndikumpeke mbayimanyi bamala okusomera dduwa ng'ogira nga bakuwa n'empeke nti yoyo nga wanjawo nende motoka twazifunye jajja mata omulabye jajja ngo omulabye jajja ojagala kabala okulaba jajja mata sigala ng'obuuza ku bantu ate bantu balabi katikati wamagwe jajjawo oyinza okuyita n'ogaana jajja wadde oyita ono bayise mulala obadde kye sebo Haji yakwetedde ebizibu omumwa motoka
so akola ku nsonga ngambi akola ku nsonga z'amaka ez'emirimu eza ebyensimbi ebyenfuna kati gwe wateredde buli kimu oli bulungi kyobadde obulidde jaja ayagala nze this one gusigala ng'okubiriza nze kanjije babuulire kye tugendako gwe babuulire gwe temuvaako omukulu akomawo ate tuli waka oli wange bulira bononkyaza sente ofunye sente olina kati bampita agibagada omukulu Fadi Kawoya ensimbi afunye olubuto lugeze lukomeeri tukyagenda mu maaso of course okwogera ku nsonga ez'enjawulo omukulu Fadi Kawoya bane Mukama Katonda ensonga zetugenda okwogerako ez'enjawulo tulina ya deputy speaker chief justice abakulu bafulumye amasiga abiri gonna kumpi kati parliament amazima teriiwo kuba speaker taliiwo era yafulumamuuko yes deputy speaker n'afuluma naye yafulumye kati chief justice naye yafulumye kwegamba ebibuuzo bingi bye tulina okubeera nga twebuuza Fadi Kawoya ava atugambye wa Haji Haruna Sekyondwa sajja buno enajja aniigina yenna nange sente ebigambo byomukozesa abamu temumanyi Luganda ekigambo kyokozeseza kibi okuniigina oboga nti oniigina nga nyampidde mu katale tebagambako kubanga bonompayiriza njagamba nyanya zeziwunya ani balugera tomanyi Luganda baluwandiika oboga nti oniigina nga nyampidde mu katale kubanga bebagambako oyinza ogamba bibogaboga byebiwunya katale tebawayiriza muntu nti gwakoze empeera gwayonoonye empewo tebawayiriza muntu obulamu buli butya Uganda ogisanze otya ekunyumira Uganda enyumira weewaawo baliwo benyamba naye Uganda enyumira ki ekikunyumira mu Uganda nagenda mu kibaafu Haji Sekyondwa alina ekibaafu kyakuteekamu besiraani nakwambulula nakuyiwamu kalukiya kati amazzi notuzi twayiwamu nobeera omwo nakubikiramu eddakiika ezi ovaamu gwamubuulidde kati nvaamu bivaawo byogera nawali omukazi gwe naaba gwe wateekako ekikulukuto bamudibya ne bamuwunyisa naye abakazi muloga wamala bwofunanga omukazi owokubiri begenderezemu ezo owokubiri ayinza olwogwasanzemu oba oli gwasanzemu ayinza olwogwowokubiri mala ogwo omukazi nibamuteekako okuwunya omukazi nawunya awunyidde emyaka egi omukazi onyo okuwunya kugundi kubagada myaka 3 wakyaliwo omusajja abakwana abakwagazaaki nowewaka nga yagoba ng'ali waka alinga kyonziira ayiika ndusu alinga kimenke wamusanzeeyo namusanzeeyo nakibizi naye bamutadde mu kibaafu ne byogera bantu baloga wamala abantu baloga wamala wegendeza abantu baloga abantu baloga ate tumalina otutumira ebisiraani ebitali byaffe era bino bye mulyalya osanze enkoko yooli n'olya tumanyi bye bamuteze omanyi nti no kirumira omutezi kirumira afa n'omwana omuwala owa mobile money naye nga baali bavaawa era mulekerawo okusaba lifuti lekerawo okunsanga nga ndya n'olya bayinza okuba banteze waliwo gwe nasanze nga ayambala kintu ng'agweri balina ekintu kyebagasibawo mbuwalumba amukuba sibabulamu yesikati nga bakyambaza bwambaza yakisangana mu muwafu nga byewalabye bingi bino byewawumulira muwafu nga bavudde okusomera abaana ne bagamba tukube ku mpafu ekintu mwe yakyambalira byewalabye nga bingi musajja wattu nze namagambye nyabinyumya wakuba tebanyumya bizibu byabalwadde tebanyumya nnyo bizibu byabalwadde nga kyogaa nti ajaluna byonna nga ebyo byonna mbu abikolako abantu mu ne bababeera kkiriya ne batereera kati ate nyizo nali nkulimbye saakutwala wa Ssentongo
wantwale wansento nze kyenda bankyogera kati njagala ne Kabuye kyofa togabye minister tumutwale eyo atakolerwa Kampala emulemi abasirikale be yateekamu okukwata ne Wudu RCC abasirikale ba KCC be yateekamu n'abapoliisi n'amagye kati gakwata piki nabadde ku William Bwenti gwavuga emmotoka benzi nagenza okugula eddagala nga ntunula Bwenti lwaki wagendere mu benzi yo downtown nawe oyinza okudueyo Kampala tebagivugira mu piki ngomalaga motoka benzi yo bagikulubula eyo omanyi wo parkinga multiplex weri ate kati nsasulire multiplex bazibeko n'obutala nga soko sinyikanana okugenda n'amadda lwaki ku piki oli mubazi nagenze nensanga abasirikale William nga batudde bati mundu abasirikale ba poliisi bayimanyi maje gano omwana yagudde mu kkubo omusirikale najja n'amujja n'amugamba ozannyira mu kkubo n'amugamba mpa emitwalo 5 ekita ky'omwenge njikuwe piki basi ekyo njitwala nakawa nga waliwo chairman wa stage abamita Martin nga bazikuŋŋaanyizawo yakuŋŋaanya Kabuye kyofa togabye taata minister Kabuye Sembogga kiki Kabuye kyofa togabye kuba ne Kabuye kati abo wange ye okay kyofa togabye oli muganda wange oli kitange kubanga mwagala nyo sina interview gye mujjako n'agaana naye abantu be waleeta batte ekitiibwa oba yakitta Kabuye tasobola kyayagala akimanyi okimanyi nti Jennifer Batembeyi bamulema kulu yagamba of recent nti ate newunyiza RCC ogwa abalokole naga nti abalokole abeera ku nguudo nagenda ne yeetonda naga ni munsonyiwe abasumba nti babadde ate bagwandde kubeera mu kibuga ababuulira enjiri kibadde kisusse ate kisusse ekyo kubuulira enjiri nedda osanga abakatoliki bameka bayimiridde kubo nga babuulira enjiri omwana badde afunawo ssente nizagwe nali manyi mukwano gwange ennyo nze nsaba mukwano gwange yava ng'akola ku Seroma bwe yava ku Seroma n'agenda n'agula ekizindalo omulimu n'alizayininga n'agenda abulira enjiri ku kkubo nti bano abayitawo bamuwa omutwalo kwali okuyitibwako kutya wali wasanzewo w'emmotoka paakinze ng'abulira enjiri ku kkubo Katonda yamuyita kubuulira njiri yamusanga wa mulekerawo tulimba nti Katonda abayise tubeera ne bomu esimu bw'ofuna ssente zeezo essimu Kawooya gy'alina oli asabire wa bugingo yanfera mbwagenda kungulira essimu naye agise kyondo agenda kumpa essimu yina essimu ey'omukulu Kawooya okay ne WhatsApp zijjira kuno messages WhatsApp nzikola computer ku laptop Mukama Katonda eyo ne bwengwa tebula ne kati kano bakabeera n'oleekaana kasende meka kasende akasimba kabeera n'oleekaana kano emitwalo 7 mwegi kava Canada oba oli awo kankajjireko ddala akali safe emitwalo mekambo 7 mwegi kikyanjalo kike kalina kano ne bajjako internet ya wano kasigala kasika kali ku satellite kano kali ku satellite ne bwegwa ogitrackinga olina bwagijjako kati kavuganako kano omuntu wakubira nakeera kavuga noteeka bwoti mu kutuddi nosirika kiwe bakubiranga nawe oli mu bantu ojjayo eno banneewuunya yiyo giraga abantu saavu mwegi musulamu emyezi gyammwe emeka egy'ennyumba mwapangisa gusulamu emyezi gyonga nze mpangisa ate ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba mbiraba tutandikirewa kuba bingi byawedde byawedde nebbeeyi y'ebintu yonga eri waggulu byawedde kyakoleddwako buli kimu kiri safe ebintu tetugenda kuddamu kiri safe n'olutalo lugenda kuggwa olwa Ukraine olutalo lwa Ukraine era kyagenda kuggwa kyawedde n'oba olina omwana nga school fees bamubanja agenda funa olina amalwaliro agatalimu ddagala gagenda baayo lwa lutalo lwa Ukraine ne Russia Zaake yavudde kuba commissioner bamugyeyo amongi kyekyabadde ekizibu enguudo zibadde embi lwa Zaake malwaliro temuli ddagala Zaake Zaake bakazi bafanga bazaala Zaake omuntu nga yawonye
Linda ku Zaake yabadde ekizibu. Era speaker Jacob Oulanya agenda kudda. Mulamu. Zaake yabadde amulwaza. Zaake yabadde amulwaza. Obadde bade buluma Jacob Oulanya. Zaake. Bana abana batulugunyizibwa tocha balemedde makomera Zaake. Kera mama mukwana amongi webale mukwano webalire ddala muku webale kujjayo kizibu ekyo mu parliament webale kujja kizibu mu commissioner banna abana balemedde makomera badde batokyalingibwa abana batasoma abafumitibwa embuto bonna Zaake oyinza okwekanga covid Zaake sendera covid zone Zaake ettaka eripibwa bagoba abantu ku mataka Zaake Eno nzibudde abaso bujero sikitegera ebizibadde banyabanya Zaake ekizibu kya Uganda Zaake era Anita Amongi kye yakoze eggwanga yaterezezza kibadde biruma Uganda byokka ebyo demokrasi yonna Zaake okubba akalulu Zaake abaana abattibwa mu November Zaake bakwata abaana bayi yonna lipooti yonna gikuŋŋanye yonna ogiteekukani Zaake Sajja afudde Jaja anayi Zaake Sajja n'abazi Zaake ali wano Lindako kamere ku mpeke Zaake yabadde aboki Zaake yanwa obuli bw'enguzi n'obulyake Zaake Zaake nga mubi nnyo Lindako Zaake nga muntu mubi nnyo Kawoya Zaake nga muntu mubi nnyo bw'atyo eto sibula abantu tudde ku programu endala nange Mukama Katonda ketula kyonna speaker ekyamututte ki yagenze kuwajja kubolanya bubaka nti ki ekizibu twakijjeewo ne bodda ate yamufuukira ekizibu nebadde birumba speaker Zaake ate eddoboozi libadde eddoboozi Uganda enyuma obulwadde bwatuuka mu America baataga obulwadde bamugamba bulwadde kisipika gwabimanye ebyo akatuuka ne bamuga nti Zaake Zaake kati ekyatutta abakulu esiga eddamuzi teririiwo kati saabalamuzi ate waali ndowooza mumyuka kati yaliwo kumpi naye naye bw'aba yagadde asobola okugenda n'agenda naye n'alaba ku mulwadde yagenze ku mulwadde bagenze n'obutunda oba Amongi yagenze kuwa speaker information nti Zaake twamuggyeeyo Zaake speaker yetabiraba speaker yejjali bagetabiraba olaba gundi ono yani osawolamuze ne yalondesa yani owinyidola eyalondesa ki yalondesa akakiiko k'ebyokulonda akulya akakiiko by'okuno yani byabakama yali talina DSTV kati olwo omusajja ati omulwadde olanya abirabirawo muna nno nzudde ekipya buli bw'obeera mu ku interactinga n'abantu ng'oyogera bwoti munange ofuna ebipya era nkuggyeko amagezi manyi madde mu nnyo simanyi ekizibu ekyonya muna bujjo simanyi ekizibu ekibanyabanya Uganda wetunula bwe baali bagenda okujja gye muwezi oweesigwa emikono ni gyakola ki yabula okujaga nowera era ng'ekizibu mbutokya naye gino bwe balabye nga Zaake yenkolo yevaako okutulugunyizibwa abantu mu ggwanga yevaako ebbeeyi y'ebintu okwekanama yevaako abakazi okufa nga bazaala yevaako abaana batasoma bulungi yevaako buli kimu yevaako endwadde zonna mu ggwanga yevaako ebbula ly'ensi enkoloma egudde Zaake kirwadde kiri mafuta galinnye Zaake
Speaker we bale bambi kujja Zaake mu parliament ku gundi kuba commissioner bambi amongi wakoze abanye mu parliament bamugireyo ddala mu parliament kimala aho wabadde kati nzigale kati Speaker taliwo deputy taliwo ani anajikubiriza Sabalamuzi taliwo pozi kaguta ate muwoza awe yandikoledde ajikubiriza muwoza muwoza wala bagenda Rwanda wala bali mu operation suji kati bagala y'amajja amalala kyokka ba ADF tebawandiisa balala naye bannange bagala bayongereyo amajja amalala bagala bayongereyo amajja amalala kyokka ADF yo tewandiisa naye batugamba ADF kantu katono nnyo kantu kali awo kabijja katono mubongereyo amajja amalala kitegeza abantu gakole ki kitegeza abaana betutwalayo bafa amajje gaffe gafa gekendedde oba akabinja kayeyongedde okuzaala oba kavudde mu ADF banna ebintu bya Uganda binyuma okumanya Uganda enyuma ADF oyo giraba Jamiru mukulu si yali agikulira bamukwata bwe bamukwata bwe batusomuleta mu kooti bamuleta mu ya Buganda Road bwe bakwata Nobiyaniri n'edi mutwe n'abaana people power babatwala mu y'amagi naye uziwo na buli tolera ku muntu ogwo Zaake ego nti amagezi muliro era ekindeese olwaleero kimponyeza okyambadde ignorant nnyo bwentyo tomumanya singa wajje gundi waji alo sekyondwa singa je wasekyondwa gwe nga amadde bujo sikitegeera okuba Uganda bomb Zaake yuki azasokera eri muwambizi ekomamboga ezijja zirana nezigenda mu motoka bomu nekube motoka teyagwa bambi teyakwata na muliro nga tuli ba mukisa tunyo mu security Zaake era nawe yali apanze panzaawo abitabangu atoiza okusanga Zaake yali mu kabinja ka ADF nga yakakulira nga lwaki baba tebamukwata kati bamugye mu commissioner abadde n'abasirikale kati bamuggyeko agenda kukwatibwa batugambye musimanyi waliwo nirade boogera byenawulidde eba allegations mbu era n'ensonga mbu adde yeeyisa bubi nnyo balina n'engeri yakwatamu oba omuntu oba mukazi bwe bityo batya bimujwetekebwako nange yakwata omukazi mbu bamusaana emmundu n'agiremera Zaake bamusaana emmundu n'agiremera zino zaba commissioner omumanyi commissioner Sebo abeera nayo wano commissioner tazanyibwako mu oba emmundu ebadde ekozesebwa mu ADF aba ADF jade bakozesa era tugenda kwongerayo amagye naye kye sinategeera abaana bwe twateekayo amagye bafa beetoddeko oba operation ebagezeeko dulinga luta lwa Ukraine na Russia bongerayo ebyokulwanyisa ani sponsor era naye banayi gatufuliddwa nnyo ebiyumba tuutu omuti gwa sabbuuni guli ku mutwalo amafuta gali waggulu bei liita kati egenda mu kakaaga naye timiteri kankubuulira waliwo abantu kyebatalaba era toddamu okuyimbanga noyimbira abantu nti nze ndi mazzi mawanvu omuntu ayinza okugapamamu nga tokyaganywa ebigambo byeyogeddawo binene naye byebyo agoononamu bada agafukamu kati otegeeza kyawo Katikkiro yagendanga nagandi mwanyi terimba koffe ye taata oleese taata gwe waffe essimu nyo ekuba mukulu kiki kyotuuseeka naye manyi akasimu ko tekakuba akatono Sebo kakuba essimu eyitamu nkyagamba Katikkiro najja bambi n'atusomesa mwanyi terimbwa endokwa mwanyi terimbwa ndokwa kati Zaake yalaba emmwanyi zikutte nnyo Zaake nga Katikkiro ambye mu Buganda atandise oteekamu emmwanyi Zaake n'agenda n'atujja mu katale k'ensi yonna
Ake mwanyi ngakozesa ekifo kye kiri ekya kamishona natujja mu katale k'ensi yonna Zaake kakati sawa ya kakati otunda endebe z'emmwanyi ezi okufuna omuti gwa sabbuuni gumu naye amata tegagwa bbeeyi ate nga tegagibwako musolo Zaake nga tojjayo mu komishona wabaaki Zaake bye byamaguze bira bitambula ne bigenda ebweru omusolo ne gusolozebwa mata gatambula Zaake natujja mu katale k'emmwanyi ng'akimanyi nti omwana w'omuganda agenda asomera ku mmwanyi afuna obwongo Zaake bannayuganda ne bafa obwavu Zaake mubi nnyo Zaake mubi nnyo Zaake bw'omusanga mu kafundo omukola ki ne bamumpa ati wuujo nkubuulire ampona kati se yekwese n'okwekwe katayogera Zaake talabika anti tukaba ebbeeyi y'ebintu ebbeeyi y'ebiki Zaake ego atunga babi nino nenupu yatukola ekizibu Zaake amonge webale mukwano webale munnayo deputy speaker watukoledde ekintu twali twebuuza bannange omusajja olanya omusajja atu nga tava ku ndiri kuva we bamulonda kuba speaker Zaake bantu bali bekwasa maama Kadaga talina kyayino lakini maama Kadaga yali eri Busoga agaba Buguni agaba Bugali agaba gaalize wange egaali nungi wange gaali n'obwofiirwa omuntu ovugirako n'oziika toteka amafuta ne bwoba omufunga oli Kampala ng'ali Kayunga ovuga okay ng'omufu oli Busoga ng'omufu ali Koboko ovuga n'akagaali n'ogenda n'oziika kagaali tekeetaaga amafuta anti ebbeeyi y'amafuta eri waggulu ate emmotoka zipaakingiddwa kati nange yange yagipaakinga olaba essimu ennemye oggula eri eyattaaki kati emmotoka naagisobola era ngenda kuyita omukulu azeeyo emmotoka ye Bujingo okwawukana ne mukyala we Zaake Zaake Bujingo omutwala mu kkooti ku bya Susan Zaake etegeeza tutulina okutendereza nnyo Honorable Anita Among nnyo omwana yakoze ekigambo wow yataasiza eggwanga lyabadde litubudde mu ddubi eggwanga lyabadde mu ddubi ly'ensimbi amabanja gonna ge tulina Zaake ekisaawe ky'ennyonyi kigenda Zaake ku nnyanja abantu bafa tebakyeyagala Zaake daba emimwa daba Zaake wontuusizza Zaake tutulugunyizibwa tukubwa Zaake ne Zaake manyo tebannagatisibwa bulungi nonya emitwalo 7 basiranya Zaake naye olutalo lwe Zaake yalimu abantu nga baafa Zaake era yalulimu kitaawe yaliwo bajajjaawe famire embi muze mubi gufiira ku mugumba gwe sebo oba omugezi ng'atuulaawo ng'awandiika nomani ayimbisibwe ng'awandiika akatabo kayitibwa Komanyoko Politics so yayise n'abanene Professor Lumumba w'e Kenya n'ayita Nobert Mao Museveni bagenda kukola omukolo ogw'amaanyi akatabo kata Komanyoko Politics amagye bwe gabiwulidde oba no byabadde mu Zaake kati era bwe nkuga nti Zaake ani yawandiika akasooka kakwenza alina keyawandiika simanyidde babaliyani bikisaga kakubya oli kibo yani kakwenza obwokubiri yani yawandiise ahimbisibwe noman Zaake eka akatabo Komanyoko Politics Zaake kalimu bigambo ki amagye gageze gabazingako wonna ne gaba baani banoman tumuhimbize simanya ayimbisibwe babazizeko kukola ki akatabo kano lwaki bawandiika ebigambo bwe bite omutwe gwo kaguka the Komanyoko Politics kati amagye ge gazingako poliisi eweremereddwa byonna Zaake yasa institution bwatyo nenga lwaki owandiika akatabo bwe kati akagira gavumenti akajyogerera obubi akakola katya kadde kwogerera gavumenti
nga kakwenza nga bula kakwenza ono kakwenza oba photocopy kwegamba nenga lwaki waliwo nanga kankendeeta bakaita bati bakaita Zaake kajjaddi kajja lindako liba mute wange ebifo ebyo bijjudde bamute nange ndete Zaake Zaake bamujje mu parliament mu bwakamisona biki bino bitambula gino mikono kutwasa ggwanga ebinnya ebiri mu makubo gonna engudo Zaake bapoliisi basula bubi Zaake sabakulu okusituka ne bagenda ne mu America Seattle bagenze kutwalira speaker amawulire nti ekizibu ekyakuleeta ku kitanda tukijjeewo my god I wonder my lord I wonder kati tugambe nti ye honorable speaker Jacob Olanya kati awagenda kudda munanasi sikategeddaako twalaako nze byebadomboze bimu badde sibuwulidde mpulidde ekigambo kyakunywa konze munanasi yagendera mu nnyonyi yaffe yagendera mu Uganda Airlines yepangisiriza ennyonyi client namanyi kyekitegeeza gwe okubeera ku chartered plane ebeerako gwe wekka at least abantu abalala anti yandirinnye endala naye yandisanzeemu Zaake kati awo nkufuna bulungi ezike lyali entebe lyafa balitangana Zaakayo lyebbulula nelidda mu Zaake muzimu guli mu Zaake naye Zaake otukoze eggwanga lyonna olisse Zaake kiki lindako mbadde sikimanyi bakimanyi ensonga lwaki bafuna chartered plane ewaffe emubende amataka abaana babagoba ewaffe emubende kibi mu Kiganda eyo yonna kugenda mu maduwa bantu babagoba ku mataka lwa Zaake yabalagira babagobe yalagira Zaake ye eri agoba kati no president Museveni najja n'agamba nti temuddamu bagoba era ya stopping yaga nti no more evictions era teri kuddamu kugobaganya abantu ku ttaka Zaake oli yakola ensobize president Museveni bambi najja n'atereeza wow Zaake era Museveni yaga nti muddamu tulugunya abantu naye Zaake teyawulira wagenda owulira gundi kakwenzi najja obamba alono wegundi naye Zaake president avaayo yogera bali temutulugunya abantu Zaake yagera maaso n'ebikolwa bye abaana ne bawambibwa mu January awo ne bakwatibwa ne bateeka mu drone Zaake izi drone zonna zaali za Zaake yaziyingiza kubanga ezimu tezaaliko na number plate zaagwanga wa bagambako nti zaagwa mu Lwera nga bazijja mutukula ku bbanga ezimu zajjanga okuzijja Kenya number plate zaali sinywevu ne zigwa eggwanga lyonna wa ebizonto baabaggyeko omusango Zaake yaswadde ne Zaake ono nga munene nnyo nga w'amaanyi atuuka okubaganyibwako ebirowoozo mu palamenti nga waliwo ensonga z'ebintu ebizimbe Zaake bw'oba onojja ekintu ekizibu so okwate ku kibonda bw'oba ononyiga entunuko oginyiga kibondo Zaake kola bwendi Zaake manyi oti sikyalina Zaake nesikuwayiriza musajja kuno Zaake owulira yeegaana naye tweet ye efaanana etya eyo kuba wagivumye nti nfaanana tweet ya Zaake omuwala gwange gufaanana tweet ya Zaake ne Bobby nga yakola byokwesembereza ekizibu ekyo ekya Zaake yabba obulu bwa Bobby yabubba n'abwokya Zaake yabba obulu bwa Bobby n'abwokya Zaake bo bagenda mu kulonda Zaake najja DR form n'azibba abantu bonna bapoling agent bonna n'abakwata Zaake bulijjo teyagaliza nupu bw'ati Zaake yatemyewo omuti gwa Nabukalu ogwo bukadde 5
omuti gwadde gwagala obukadde 5 nga baagala Zaake nga yagala abwaguwe obukadde 150. Zaake yakutemye butemi yabadde mwezi ensonga bujibaga Katonda yabadde mwana ensonga nezino zonna Zaake. My God. Ne kati Bobby olwasigadde watagenda ono tamulyemu oluko ono Zaake. Oza Bobby yamutegeerera Zaake mwana w'Emitiana mwana w'Emmamba oyo. Mutali wa Butebi. Ye Butebi. Watuzaalira ekonomi okubeera ng'eyo n'eri abatulaba ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya bulijjo nange mpulira bipya era kati ngenda kusaba bulijjo abantu bawayiza President Museveni kyogamba talina kibi na kimu. Sajja mulungi nnyo talina kibi na kimu. Nantu waki bulijjo bawayiza omusajja bwe batyo tebamanyi kizibu bakirabye emyaka naye bagamba emyaka 4 gy'abaddeko mitoneegyo naawe yakatandika gwe ku nsoma zeko emyaka emeka ani amulemezza ku ntebe ye Zaake. Zaake ensimu egendako eya time wena esa akubira Zaake ono atunnyonnyola okutta ettemu eryali entebe nansana ne Kasese n'ebyekasese bino ebyokutta Zaake ripooti zonna yazisirikira ati Zaake kyekizibu ekyamanya era kati kekyavuddewo eggwanga ligenze ttere stable. Economy etambule flowing gate batembeeyi bagenda kudda Zaake yadde agoma abatembeeyi Zaake yagoma abatembeeyi Zaake gwe nkubulya mumanyi zibanzala wali Kikonge Zaake ate wali ebuswa bulongo mu Kibaati nawe tulinawo ettaka Zaake omuntu nobeera omubi bw'oti lwaki kooti y'ensi yonna egyo emisango sijja nagoma egyo crimes against humanity baanava mu parliament bajja mukwata kati kino Uganda omanyi lwakitafuma parliament buli kisanjajja Zaake naye yakajja mu parliament musajja tuna ebisanja ebitaano tebinnawera bina era ebyo byagwanga alyonoonyi mu bisanja bibiri byokka bwe Zaake musosoze yalonda poliisi yalonda amagye yalonda abantu bonna Zaake yabula commission Zaake yakola ne bino inga eddagala omusajja gwe batugambye mbu abadde abba ebintu emulagoone obuwumya byalugaba terana nga permanent secretary w'eminisitule y'ebyobulamu yatwine ng'aleeta amawulire agagoba ono baterana ye Namala ng'agenda omunoonyerezaako bonna twine yajja okwogera ku kunoonyereza gwe bagoba ye baterana aleeta amawulire ye Namala agoba ye Tibuhabulwa awandiika ebbaluwa ya twine agenda okunoonyereza abyogere byonna ye twine gyebagenda omusibira amukuuma byabashayija ayogerera byabashayija Zaake yalonda abo abantu bonna ng'agenda okukwata byanyimulu nga poliisi emulemeddwa oyinza okukozesa muhoozi Zaake musosoze ye kuva dda musosoze Zaake olaba kati era Zaake kati yayagala okukwata ono nga nawe badduse ku luguudo kagina abaayo muki Zaake daba bwenfaanana Zaake bulijjo mbabazi beekwasa bwekwase bulijjo tama emirundi atugamba mbabazi bamwekwasa Zaake yali yategeka n'opposition
Atago ngambadde sigamanyi. Nga yesimbye ku Kabulwa ye Mbabazi. Bwava ku Mbabazi ye Besigye. Ola Zaake ne bane Zaake. So ekitegeeza tulina okwebaza Anita Among okujja mu parliament omulimu gwe yakoze munene gwa maanyi. Nnyo. Eno parliament yesokedde ddala okufunibwa eggwanga lyakatandika kati okwefuga. Zaake yabadde alemesezza okwefuga kwa Uganda. Kuveeko. Nze mpulira n'omumwa guntooba. Leka nkubire ku Haji. Saazi mmeka? Saazi zino 5:04 ez'okumakya eno e Uganda. Ali mu dduwa. Ajja kukwata. Ne lwaki hagitagira Zaake naki ekizibu ne kigwa ne kivaawo. Genda weegange wekka. Katono mulungi abankuumire ne Zaake. Ekizibu kya Uganda Zaake. Nnyo. Nange. Abaana bali mu okukyusakyusa ssemateeka. Zaake. Tamulimi tuzijjemu egirimiti. Abaana abonere Ukraine bana Uganda lwa Zaake. Abaana abana Uganda bafire Saudi Arabia. Zaake. Abaana batalina mirimu wano mu Uganda. Zaake. Ensimbi y'omu omusono ebbibwa. Zaake. Nane mazima gakuweebwa munno. Bujjo mmanyi. Nate wanango kusunsulidde Zaake. Nate nayo party tu. Eya Zaake. Abaana bafiire Somalia bannamagye. Zaake. Abaana bali mbuto kati tebasoma bali waka. Kati olwa operation Suji. Bayira Sujja. Kyalimi kyekyo. Luswayiri. Sujja. Kitegeeza ki? Ojja kubuuza Kaine Rugaba. Zaake. Zikamere za polisi ezasimbibwa ku luguudo. Ezimu tezikola lwa Zaake. 1776 tezikola. Zaake yazijjamu njagera nabisika mu kebo najjeno nasika mu gundi olumu babeetaga footage nga taliiwo. Zaake. Wow. Zaake. Yawamba abana people po bonna bamalidde makomera Zaake. Era kyali mu people park ate nga yeefuula bw'ate. Wankwe. People po yamusembeza naye Zaake. Sente ne ziteekebwa ku nnyonyi ne zibbibwa ne Zaake. Kabwe mfaanana Zaake. Zaake. Musajja n'asonda sente billions and billions okuzimba Pentagoni. Zaake. Eddwaliro ly'erubuwa lyagano zimbwa lwa Zaake. Ery'emitima. Lyali zimbidwa. Musajja enkuba ne COVID bwe batawaanyiza bwe batugamba ekisaawe kye nakivuba nakyo kwegamba eri enkuba erubowa enkuba n'ebambi ne COVID-19 yabatatawaanya nga COVID atambula n'agenda n'alemesa abazimbi ne bibeera ate ebirala byazimba ate nga twamwewolera ne eri mu kuzimbwa Zaake kamwesi zazimbwa Zaake nakivuba okulema okuggwa Zaake nange Katonda kuuma Zaake wa oli musiru kati omulage otolina musabira kibi nyoko atakumira mpeera abankumire mweraba Zaake Uganda y'enkya